Mugamba mutya mu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo omukyala eyambuziza ekibuuzo kino, yambuziza nti kiva ku ki okubeera ng'omukyala tebakyamukwana ate nga talabika bubi, kwegamba yeebuuza nti kiva ku ki okubeera nga omwana omuwala oba omukyala nga tewakyali muntu amugambako oba nga tewakyali muntu amukwana ate ng'endabika ye talabika bubi. Kyagezaako okubuuza nti kiva ku ki okubeera nga tebakyamukwana. Biba bingi ebireeta ekintu ekyo, naye ng'okusookera ddala kyenkusaba nga tonnakola kintu kyonna. Omanyi obuzibu obuliwo mu abaana abawala, mbagamba nnyo nti mutambulira nnyo mu bintu ebibawa ebisiraani, ebibawa okusiraana, ebibawa omuddibo mu ngeri yonna. Mutambulira nnyo mu mbeera bw'etyo olw'abo abantu mbeera musisinkana n'ebifo gye babatwala n'enneeyisa yammwe mu ngeri yonna. Kati n'olwekyo gw'omwana omuwala kyandibadde kikulu nnyo n'obeera ng'onaaba ku ddagala obudde bwonna. Eddagala erikuyamba okuggyako ebyo ebisiraani, omuddibo, olutwe, ebintu ebyo ebitali birungi, ate n'onaaba ne ku eryo ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo egy'omu maaso. Bwe kityo bwe kyandibadde. Kuba kati ggwe omuwala abuuza ogamba nti lwaki tebakyakukwana ate ng'olabika bulungi. Ebiseera ebisinga sooka onabe ku ddagala. Eddagala eryo ndibabuulidde nnyo. Naaba ku ddagala oluvannyuma ate tulabe ebirala. Eddagala ly'olina okunabako lye lino: funa akambula kateeke mu bbaafu, ofune ku munnyo, omunnyo nga mutini, omunnyo ogwo ogulina kyo sooti. Ofune kazunzanjuki naye omuteekeo mu bbaafu omwo. Osobola okufuna n'oluwaanyi oba omulamula, funako ebikoola 2 biteekemu mu bbaafu. Teekamu amazzi matonotono, oteekemu ne ku mazzi ga mukoka singa obeera omufunye. Teekamu ku mazzi ga mukoka nga matinitini, oteekemu n'amazzi gano agafa aga bulijjo. Teekamu n'omunnyo mutini, toteekamu mungi, teekamu otunnyo nga tutini. Kati bw'omala funa ebbalibbali w'osobola okunaabira eddagala lino. Toyinaabira mu kinaabiro, toyinaabira mu nnyumba, linaabira ebbali. Linaabe obeere ng'oyogera, olaamiriza, olondamu ly'osobodde okwogera. Okugeza osobola okugamba nti gano mazzi ga mukoka njagala gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi, njagala gankokooleko omuddibo, njagala gankokooleko olutwe, gankokooleko ebisiraani. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava, birinzirira ng'omunnyo guno gukomyewo. Bw'otyo ogenda olondamu eddagala lyosobodde okwogerako. Osobola n'okugamba era nti kano kambula, njagala kannyambululeko ebyo byonna ebitali birungi, kannyambululeko olutwe, kannyambululeko ebisiraani, kannyambululeko omuddibo, kannyambululeko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Okitegeera? Kwegamba beera bw'otyo ng'onaba ku ddagala eryo eddagala eryambulula erikuggyako ebyo ebitali birungi. Eddagala eryo osobola oddinaaba budde obw'akawungeezi, ssaawa nga 2, 3, 4 bwe zityo w'osobodde oddinaabira ebweru. Kati bw'omala okulinaaba eddagala eryo obudde obw'okumakya keera, oyenge eddagala ery'emikisa. Linoonye bulungi olifune, ate funa eryo ly'otegeera ng'okimanyi nti lya mikisa. Ligenda kussaako emikisa, ligenda kutangaaza emikisa gyo egy'omu maaso. Naddala mmwe abaana abawala abagamba nti ndabika bulungi naye teryankwana, abasajja bandekawo bulesi, omusajja njagalako bwagazi n'adduka, oba teryankwana, teryansiiyako, teryaŋŋambako. Naaba eddagala eryo ligenda kuyamba, ekyo nkikubuulira. Kati eddagala lino ery'emikisa lyo linaabe ku makya ng'obudde bwakakya. Jjukira liryo linaabye kiro, lino lina ddinaaba ku makya. Nkusaba ofune akasekera akatalina maggwa, ofune olweza, ofune namirembe, ofune mukasa, ofune bbombo, ofune nabbugira, ofune amata miliki, ofune kutukumu, ofune omukaabira, ofune omuzzaŋŋanda, ofune mavi ga mukulu, ofune olusiiti, ofune kayaayaana omuteekemu, ofune akabba mutima nako kateekemu, kajja kukukolera bulungi nnyo. Osobola n'okufuna ke bayita akafugankande, nako osobola okukateekamu bulungi nnyo. Okitegedde bulungi nnyo gwe omukyala abadde ambuuza ekibuuzo ekyo nti tebakyakwana ate ng'olabika bulungi. Osobola n'okufuna
gwe bayita namuli n'omuteekamu. Kati eddagala eryo liyengere wamu nga bw'oliwulidde, liyengere wamu. Bw'omala oddiyenga nkusaba otonyezeemu amata, kisinziira amata g'ofunye, naye amata ago njagala ofune agakamiddwa mu nte dayirekiti, ge gajja okukolera obulungi, ge gakola ekyogo ekirungi. Funa amata agavudde mu nte, so si gana gw'ogula oluguzi mu dduuka aga peyinti, nedda. Funa amata agavudde mu nte, singa oba osobodde gajja kukola bulungi nnyo. Teekawo matini, osobola okuteekamu ekitundu ky'ekikopo oba akatundu k'ekikopo, okitegedde, n'oyiwamu oba ekikopo gw'oba osobodde okufuna, gayiwe mu bbaafu omwo mw'otadde eddagala, teekamu amazzi ag'ekigero, biyenge bulungi. Eddagala eryo ligenda kuba lingi, ate ekirala ligenda kubeera nga likolera ddala bulungi. Kati eddagala lino funa w'olinaabira era ebweru, kugambye olinaaba ku makya ssaawa 12, 12 kitundu, ssaawa 11, 11 kitundu, weewatyo funa w'olinaabira. Era onaaba olondamu by'osobodde okwogera, londamu oyogere, naaba ng'oyogera, laamiriza by'osobodde ly'oba oyogerako. Kugeza gamba nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Bw'oba olina omulimu osobola ogattamu ne boosi wo, bw'oba oli mufumbo ogattamu omwami wo, bw'oba onoonya jasi ogattamu nti abantu abo bonna abalungi babeere nga bansekera. Bw'oba olina boosi ogamba kano kasekera, njagala boosi wange abeere nga nsekera, njagala mukama wange abeere nga nsekera. Bw'aba mwami ng'oli mufumbo ogamba nti kano kasekera, njagala omwami wange abeere nga nsekera, njagala omwami wange abeere nga nsekera. Ono kayaayaana, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga njaayaanira, njagala bakasitoma bange babeere nga banjaayaanira, njagala omwami wange abeere nga njaayaanira. Okitegeera, bw'otyo ogenda olondamu n'ogamba nti ono namirembe, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange. Ono namuli, njagala mmulisize emikisa gyange. Bw'otyo bwekityo bwe kiri, kigenda kuyamba bulungi nnyo. Ogenda kutangaza emikisa gyo, ebisaani bigenda kuvaako, omudibo gugenda kuvaako, ojja kufuna abasajja bajja okukukwana bulungi nnyo, ate abalungi abatalina buzibu bwonna. Ekirala, ng'ovudde ku ddagala lino, kye njagala okubuulirako gwe omukyala agamba nti tokwanibwa ate ng'olabika bulungi. Ekirala, gwe kennyini olina okwezuula, olina okwetegeera. Endabika yo gitegeere nti ndabika ntya, endabika gye ndabikamu esikiriza omusajja okunkwana, kijja kuba kirungi nnyo. Kiba kya bulabe nnyo kugamba nti teri akukwana naye ng'ate osiiba mu kikomera, osiiba mu nnyumba, kati anaakukwana anaakusanga wa? Kimanye nti kijja kuba kyangu okubula omuntu akukwana singa onaaba weekweka nga totambulatambulako. Fuba okulaba ng'ofunamukko ku lunaku, buli lunaku funamu essaawa gy'otambulamukko, otambulekoko ku kitundu. Ekintu ekirala nabagambamu abakyala, ekitundu ky'owangaaliramu ebiseera ebisinga mw'ojja okufuna omusajja ajja okkwagala oba ajja okugambako. Kati n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo okufuba okulaba nga buli lunaku ofunamu essaawa nga 2 ng'otambulamukko, oba ssaawa nga 3 otambulamukko, n'okyusako mu kitundu mw'obeera. Omuba obuuliddwamu omusajja akukwana, tambulakokko mu bitundu ebirala. Bwe kityo bwe kirigezako okulaba ng'otunuulira ebintu ebyo, ekyo nkikubuulira. Teweesibira waka, tambulatambulako mu bifo eby'enjawulo, kijja kuyamba okufuna abasajja bakukwana. Teri mukazi asobola kudiba, ekyo nkibabuulira. Omukazi yenna ng'olabika bulungi, ng'emikisa gyo mitangaavu, tosobola kubula omusajja akukwana oba akugambako, tosobola kudiba. Ekyo nkibabuulira. Just mwe mugezeko okulaba nga mukola ebyo bye ngezaako babuulira, bijja bayamba okufuna ekyo kye mwagala. Ate n'ekirala, ofuna omusajja olina okumanya nti omusajja ono njogere ntya naye, bigambo ki bye nnina omuddamu. Kijja kuyamba okufuna omusajja omutuufu atuukiridde, ajja okuwa ekyo ky'oyagala, ajja okukolera ekyo ky'onaaba weetaaze. Bwe kityo bwe kiri, kye njagadde nkuddemu gwe yabuze ekibuuzo ekyo, nammwe mbaddemu abali ku channel yaffe eneyitibwa Kyayiti. Subira bangi mba mubyebuuza naye nga temulina ansa. Bwe kityo bwe kiri, mugezeko okulaba nga mwerwanako, kijja kuba kirungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange
wayinza okubaayo atategedde bulungi ng'alina kyayagala okumbuuza ku eno vidiyo, nja kuba nkuddamu bulungi. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.